kagwera ngenda bashabule mwako ategage ate tekaliyo kitundu kyakubiri kyagala munonye kyakubiri mukutandika twatandika ne rodi yali agezaako okwadressinga bannamawulire ng'abagamba nti mu bbanga Italia wala baafuna obubaka okuva eri Ukraine ng'ekyabegezeeko okubanga eyambibwa okusya ku lutalo lw'erina masekati gayo ne Russia era ng'agamba nti America esitukiddemu egenda asobola obaweereza emmere obaweereza ebyokulwanisa ng'ogasseko n'amagye aganaasobola ogezaako okukuuma abatuuze wulira wabula okusinziira ku guidelines za European Union United States yasajewo Ukraine yagala ejakwayalinga ebere etwale lyayo era nga tugenda bafandinga billions 2 eza dola era katusuubire nti abatuuze ba Ukraine kino bagenda kitwala okubeera ng'ensonga enkulu okusobola okugezaako okuba nga tutaasa abantu baabwe segeera bw'amaliriza obyogera n'akwata ekkubo n'atambula n'agenda bano enjagala wekanye kakino mukasiya kano nga tuvule rodi nga amaze okwadressinga bannamawulire nga bagamba tuli ku side ya military base miles 2 okuva ku side ya Ukraine waliwo yakwata ekkubo najja nga asembera mpola mpola mbagambye wekagwera gwetandika butandisi tobuuza kintu kyonna uli yali ambuuza tutuuse ekikerezi kono butereevu tuze ekikerezi agenza omutuuka kongono yafudde dda ne bamugamba amukebere ku mukono ogwa ddyo kebera ku mukono ogwa ddyo kirabika kye twetaaga kiri ku mukono ogwa ddyo era agenda okuzza amaaso bw'ati nga kirabika akituuseeko era akirabye baali baze babiri ku operation gye baali bazeeko ku side seno ono yassaako ebitangawaaza n'akwata ekkubo n'amugyamu chipu agenda omugyamu chipu mwalimu chipu 2 ez'enjawulo then bw'amala okwayalinga n'akwata ekkuba gy'asobola okweyongerayo laba tutandise waliwo agenda maaso n'okwadressinga seneta ali mu kwadressinga bannamawulire era ng'agamba nti mu bbanga eritali lyawala Ukraine yasindika information oba obubaka ng'esaba eyambibwe ng'eri mu kuyaggayagga okusya ku lutalo lw'egenda maaso n'okulwana ne Russia wabula era n'agamba nti ffe twasobodde ogezaako owulira omulanga gwa Ukraine nitusalawo tusitukiremu Ukraine tugenda gitwalira emmere tugenda gitwalira ebyokulwanisa wabula si bye byokka tugenda nagitwalira amagye aganaasobola okukuuma abatuuze nga bo bagenda maaso n'okulwana era n'agamba nti ng'osinzidde ku guidelines ezyateereddwawo European Union twabagambye Ukraine twaga tujakwayalinga erifuuka ettwale lyaffe mu kufuuka ettwale lyaffe tugenda bafandinga billions 2 eza dola laba ono aba ali mu kutega kojja waliwo rodi yali ali ebbali n'amugamba munaye taasha abasajja bano bagenda kunzita abasajja batabbu nnyo kamala nkwegayidde bambi wandibadde ontaasha tondeka mu mbeera eno ndi musibe nje golaba ono yamutunuulira ndi Italiano anti ndowooza ke kasi atusetinge bambi nkwegayiridde nkuwulidde kyabikola America bw'oba America muli bantu balungi yamba wano waliwo omusajja neesibyeko simanyi kikyamukolera anti oyo muleke kubanga si bye byatuleese lodi alemeddeko amugamba yamba nkwegayiridde aya kyeyakola kyava asooka aseetinga kojja omusajja teyatandika genda maaso na kuyimba sirika gwe naawe omusajja muyisirise naawe kubanga agenda twononera operation omusajja musirise omusajja agenda tuleetera obuzibu uli kuki naawe oli amugamba omusajja musirise tomuganya agenda maaso na kuyimba onosonyiwa kabulaja teyasobola musekula kuba munaye omusajja talina musango olwedde musajja twayagala kutaasibwa obuzibu yakuba ebyasi n'anegula obusajja ne busooka bufutuka mu buli nsonda katonda wange yakwata ekubo n'awalampa yuno ayolekedde waggulu eno byasi bifuuse ebyasi laba tagali buleti afuuse buleti n'asooka akwata ekubo n'awalampa yajja erudda bwe yatuuka ebbali n'akanyuga kojja kana akasajja eno kamwesibyeko kakyuka kamusekula katonda wange byaki byavuga isemu agudde ettali mama nyabo nagambye tuli kwanjula kwako wabula nabasabye ne mbategeeza era nakati nkikaatiriza kasema kano we kagwera baba nkusaba tobaako kirala ky'obuuza tandika butandisi genda
uli amuyisiza oba mukanyuze mazzi wa gwe wenyweje naawe akasajja kakuba ekikopo nekiyitawo nekikuba akanaala bayisemu batandise onavuddeyo ne italiano wabula enkambi bagireka bagisekude yonayona ngaeyiseewo egudde ku ttaka naye nga baali balina kikola mu ngeri ya kisirise tewali yali ateekeddwa nakumanya nti baali bazeeko wano naye ate munayo no bimukwatiddeyo tubadde tuteekeddwa okukola quiet exit laba byokoze gwe mwana owaye tutandike tugende yitamu tugende era bwe batyo bakwateko ne bayitamu basobole okwetooloola bajja olwedde w'okuyita buli kimu kyonna kyali mu nteekateeka nga bamanyiwa gye bateekeddwa okuyita bajja bajja basembera mpola mpola tugende gwe soko mpa obuwaani bwe wangi soko leeta obuwaani bw'oleeta wano obuwaani anti munaye sisobola kulaba kyekyennaku ekiriwo tosobola kulaba yasooka n'amusikaaninga bw'aba agenda naffe kyo kyetaagisa tusooke tumusikaaninge twaidifyinge yaani sirisi ekimu akyo gwe naawe toyina passport si bwe kiri kandi passport yange bagitutta abasajja ayitibwa Andre Alveti era nga bagamba sebo linguistic abadde asomesa mu University y'omu Kiev muwandiisi wa bitontome nange mpandiika ebitontome kigenda kitya shut the fuck up bwe kiba kitontome nga siwulya bwe kirwayiminga anti era tekirayiminga kivueko ono yali agamba nti tumaze okugezaako okukola buli kimu kyonna operation bagimaliriza bwe batyo bakwate kuba ne bajja nga bayitamu mpola mpola ono agamba nti bamaze okukola buli kimu kyonna ekyetaagisa wabula balina omulala gwe bazze naye naye nga ate mission si bwe yabadde bamusaba soke giro garamirako awo n'amukwasa n'ebyokulyako no gracia nze bampita kata nsanyuseemu naye webale nnyo egyeti kata kozi tudawa kubona ekyo kiri classified tetuteekeddwa kubulira wa gye tulaga I don't want to be inconvenienced. Yagamba Sandy agadegeza kubera inconvenience gye muli. It won't be. As long as we deliver what they ask. Kasitaffe tutuukiriza ki kye baatugambye siraba nsonga lwaki. I stand by the laws of my... Nze ssebo ngoberera amateeka ga nsi yange n'amateeka ge baba batuwadde ku ki kye tulina okukola. Does your government stand by the ideals and... Sokoleke gavumenti etambulira ku kirowoozo ky'okwagala okutta abantu. Because it pays well. Wandibadde osereka gwe. And I get to shoot. Nakwate kubona zaawe nga bagamba aba F1.8 studios bakutuusaako essema gye twolekedde era nga bagamba Brandon Benton ne Gad Nicholson bwe banyini kasema abasookedde ddala kasema bakayise The Night Fire tugenda kuba tukinyonyoka olwaliro era nga bagamba Lorenzo Pisoni mpozi ng'ogasseko Dylan Baker bonna bali mu sinema nga bagamba Bradley mpozi ng'ogasseko Federico Garrett director of photography Jonathan Russell n'akwasaganya enguliko gy'onoowulira Brandon Benton n'abalala mpozi ng'ogasseko ne bano costume designer ng'ogasseko ne makeup wa screenplay Louis Silver ng'ogasseko ne munneewe director bamuyita Brandon Benton. So kakati mukasiya kano nga tuvuddeyo twakwate kuba ntudda ku saidi y'omu Italy. Tuwadda ku saidi y'omu Italy. Bano we bakwate kuba okuva ku saidi y'eri. Bayita buyisi ne bajja eno mu Italy. Ono ayitibwa Williamson yasembera. Senator Williamson yajja.
ye musajja akwasaganya ensonga za Ukraine ng'ogasseko n'Amerika. Ebisinga byonna bye baali balina ogezaako teesaako n'engeri gye balina okuyamba mu Ukraine baali bamaze ogezaako biteesaako ne kanso ya European Union. Era nga babagambye ffe twagala Ukraine libeere ettwale lyaffe kubanga tugenda na difani nga biliyoni 2 eza dola. Bano bajje bali bajja n'omusajja waabwe ono gwe baataasizza wabula kata yeyamutaasizza agenda okulengera azanyisa ekinusu wayi soko lindeko akanusu akanusu wabadde nako mu submarine. Nabadde nako gayi mugezi yagamba nti kadola kitange yakampa kaliko ekintu ekyewuunyisa soko kakwata olabe anti sayidi emu nnene ku ndala. Mbu kino nabadde kati kino mbadde sikirabye ekyo era tobakyogerako mbadde sobola gezaako kiraba ziba teziri busa roadi yajja anti munansonyi obakere ya munange nga nsanyusa okusikana era nga amugamba nti goli kabonero k'amaanyi ak'essuubi era nga mbadde nsaba ku sipiiki yange gye ngenda okwolwayo mbadde nsaba onegateko. Oli musajja muziranira mu ggwanga lino erya Italy ogwana okuba nga oli recognized anti munayisandi badde mulamu senga sibeejeeti bano munnange bano bwe basobodde okuntaasa bwe basobodde okunwanirira. Yagamba kale tewali tabu nja kwegatta ku speech gy'ogenda okuwa. Kati olabye otya mpozi mugamba mutya bete boto bene yes boto bene ngenda saba omukyalo n'ogende naye agenda asobola okubaako byakolako ne byakuwa mpola. Kibadde kirungi okusisikana ejeti kata kono kibadde kirungi okusisikana naawe naye okusinziira ku ngeri gy'otaasizaamu obulamu bwange siina bigambo bye nsobola kugamba kono kiryoke kiri understandable. Gwe oli musajja wa njawulo mpozi ng'ogasseko ne agent Russ omanyi gwe nkimanyi tonjagala naye naawe ate nnyina okwebaza munnaye kubanga oli takoze yekka ate gwe kankwere ddala akafumito oli musajja nantameggwa oli musajja mudiribada bamugamba ssebo tugenda kwata kubo kudde eno n'akwata kubo n'abagoberera alabe wajja ekiggwera yatuuka ebbali kyaba batunuulira era bwatyo n'abasiibula mweraba mbadde manyi tetwagala Bayitali ani agambye ntulina kyubaagala oyo tetulina kye tumwetaaza naye okusinzira nti musajja w'amaanyi essaawa zino tuyimiridde ku kisaakaate ky'ebibiina ky'ebintu bibiri ky'ensi bbiri ezikubagana so kati tuba twetaaga omuntu asobola ogezaako kati buli muntu yenna asobola otuyamba naye ku saidi y'Abayitali oye tugenda mukozesa okutuuka okutugusya kye twagala era mwebale kubanga mwamutaasizza mpozi n'ekirala ekisembayo mulundi oguddako bwe mbagambanga nti mukole kye mulina okukola ne mbagamba mukole quiet exit ngenda bassa mukole nga quiet exit you understand nedda ebisigadde tugenda bikwasaganyiza mu yafesi yange tugenda bimpeera wano lori n'akwate kubo n'atambula gagenda olwayisi ziringa lwayisi ku saidi y'omu Ukraine bakwate kuba ino sikana bosi wabwe yabagambye mugenda kumpa kwegamba tusooke tufunemu ekyokunywa kono butereevu kwata nze sinywa naddala nga ndi ku mulimu ekyo kyenkwagalako ebiseera ebisinga oli musajja ali principled so kali musooke mumpe byabatwaziza balina kakipu ke baadde balina ofuna n'akwate kubo n'akamuteeka ku mmeeza waaw yakatunuulira kaliko information nsava kino kikambwe mwe mukoze omulimu ogukyasingidde ddala okubeera ogw'amaanyi trendoma services so kali ndowooza byebyo wandyagadde ripooti yaffe
We're not submitting any official reports. Tetulina official report gye tugenda filinga ku nsonga eno. Twefune nti mission tebadde nawo. Yiyi. No. You may not. Kati mugende. Bade bagamba tetugenda filinga report okusinziira ku operation nga bwetambudde. N'abagamba temugenda filinga report ku official report ku operation. Mwefune no operation tebaddewo. Era bwatu n'abasibula n'abagamba mugende. Uli yasigala yeewuunya. Kata yasigala yeewuunya n'agamba tekitoboka. Never black operation. You have to file an official report. The orders? Why? Yamugamba order ebiseera ebisinga zo zibeera dati. Kyonjagadde nkikutegeeze munange. Kazino mukasi akano nga tovuddeyo. Rodi waliwo kyatategedde Kata. Agent Kata kyakola. Tiyagenda wala kuva mu kifo kino yasigala awo. Arawundi. Era bwatu n'asooka abala obudde. Katuna abali mu yafeesi. Senator yamalo kakasati buli kimu kyonna amaze kyekkaanya n'akonfaminga nti buli kimu kyonna kwekiri n'akiteeka eruda mu kooti n'ayitawo. Kati ono yakomawo ku kizimbe kwennyini. Alina gwe yakola n'amugamba nsonyi okukoona. Kumba amugyeko engeri ya kaadi. Rodi agenda. Banaye njagala olabe. Bakwate kubo ne baggalawo. Kuno yali yatuuse dda. Ayagala soka konfaminga mission kije baade bagenjeko ne wankubadde kale tetugaana. Ebintu bibeera classified. Ni alisi weetaaga lisi go bimanyeko nga gwa abasindikiddwa classified operation. Ubo weetaaga lisi omanye nti operation gye nakola yali bwete ne bwete kino kye kyaliwo. Nesebo yete bamugambi yatukira mu yafesi ya mukamaawe. Kwe kutani kugenda maaso n'okwekebejja. Yasoka n'anoonya passcode. Passcode eganye. Allah. Kali baba bagenda. Unaina kubaako speech jawo olwaliro. Speech ogirese. Kono speech sigirese tofaayo. Nze kangene soke nabe. Speech tagirese. Kasinema kano kali so political. Nika kwetagisa ngo ina critical eye. Ubango ina critical mind okusobola okanyonyoka n'okategeera. Yakwate kubo nasoka agira. Kubanga badasinga kwetaga passcode. Geno kuza amaso okulengera. Passcode yagira bwati ya tracinga mu wali kati ni passcode n'agifuna. Kwe kujake bere. Kali ageno kebera jukiro yali yakavwako. Nga kiraga. Sente America zesuubira okozesanga funds kusaidia Ukraine. Sente nabo babyenzibe kuva mu Ukraine. Yabikuba ebifaananyi. Sente babyenzibe kusaidia Ukraine. Kyokate gye bagamba mu gye baagala ofandinga. Ono yamusiikana. Olina kyobadde weerabidde. Mazima mwabye biliyoni bbiri okuva kusaidia Ukraine. Nabadde nsuubire kyakulese wano gezaako protecting abantu ba Ukraine. Yagamba sente tuzitwala wabula tugenda zizaayo wajje zigwana okubeera. Tewali kye tusobola kukolera nsonga ezo. Kale sobola kukkiriza bannange. Yamugamba nange sebo nalinga gomisa Kata. Nange nalinga royo. Minister of Foreign Committee agenda kulira ku nsonga zino za operation yano. Biveeko ebyo. Kubanga bona tewali atakimanyiiko. Mr. Carter broke into my office. Unayingide mu yafesi yange. Alina information gye yeetisse. Njagala osooka obimuggyeko gwe tojja. Amugambye tolina gwogenda gamba ku nsonga eno atagimanyiiko. Mazima bagamba nti baagala fundinga Ukraine biliyoni bbiri eza dola. Olwo ssente bazisaddewo ninga bagamba Ukraine lirina kubeera twale lyabwe okusobola okufundinga mu ssente ezo. Ekyo bakidiscussinga ne European Union. Era ne baba wa go ahead. Wabula ssente ate bakwate kubo ne bagenda mu Ukraine gye baagibba zibagenda okuzaayo mu bafundinga. Bamujjako buli kimu kyonna. Yagamba no soko mwerekero omutwale ku airport. Waliwo endege mulinze okusobola okumuzeeka. Byo babagamba mutwabawoze ssente. Musimanyi twabawoze ssente kuba mu IMF. Wabula ssente already baba bazibadda mu Iraq, bazibadda mu Libya. Bazibba kubayaga. Bana bali mu Mexico. Zi ssente gye babawola ninga tebakutte ku ssente yaabwe. Kyokka ate mwe ne mubaddiza ssente ezo zennyini nga mutaddemu ne interests. Katonda wange.
saagala okola ensobi wandibadde olinnye entambula ekutwali yakwate kuba gyalinnye emmotoka yagamba nti gamba abasajja baffe ng'atuuka bw'ati ku ndege oba ng'atuuse ku ndege bamunyige buli mmotoka atolooza yagenda wala yafuna ssebo wasobola okutawanyikira era bw'atyo n'ayitamu n'atandika yajja of course akitegereze basobola kumulekera awo okusiiza ku information already gy'ategedde yakwata ekuba ne yeetolola n'ajja ebbali kugambye abasajja Abamerika abasajja bazibu nnyo kamala zino sente ze mulaba mwewola sente bo bennyini baba bazibbaddeyo mu Iraq mu mafuta ga Iraq mu zaabu wa Iraq baba babibadda mu Libya ze sente ze bakwata ne babawolanga mu ninga tebakutte ku zaabwe kyokka ate ffe ne tukwata sente zo ne tubasasula nga mulimu ne interest ono yamugamba totya gwe nkutwala naye tolina kyogenda kwogera anti omanyi nze saamanyira kubeera mu bantu bangi mugamba jangu oli muzira so kati gwe kyetwagala jaso oyimirire bulimiriji wali oyogere osegerako ono kali okibeera nga kyekyo jasi kuyimirira buyimiriji kwogera kwegamba kubeerawo bubeezi kulaga feesi yange no problem engeri gye bamutaasiza okumujja mu mikono gy'abasajja abagwagwa ate nga musajja w'amaanyi ku saidi ya Italy kati amuleese abeerewo jasi kubeera bubeezi awo kusobola konfaminga presence yaabwe nti y'amaanyi balina n'abasajja abagundiivu ababasekendinga mu nsonga kati bino bina babiteesizaako eno mu Italy ninga bagenda kubiimplementinga ku saidi ya mu Ukraine 3 days ago, nnaku 3 eziyise emabega state's peaceful acquisition of Ukraine. bagamba nti baakwata ekubo ne basayininga peaceful acquisition ne Ukraine. Cyber terrorists hacked the country's server. Era ng'agamba nti waliwo cyber terrorists yakwata ekubo n'agezaako okuhakinga mu sava y'ensi ne babaako bye babba. Kati beefulamu tebalina kye bamanyi. We say you are not alone. Wabula twaga tugeze kugamba aba Ukraine temuli mweka. Zino ensonga tuzijjeemu. Waliwo president yagamba abasajja batuuse ne bakwata ekubo ne bajja nga basembera mpola mpola. Waliwo abalala abatuuse erudda ne basooka bateeka kojja ne baseeka ku gate. And the rest of Europe will not stand for this injustice. Ono yagamba nti United States of America ng'ogasseko Italy ng'ogasseko n'ensi endala ezeetooloddewo mu Bulaaya tetugenda kuyimirira nga waliwo obutali bwenkanya bwe batuusa ku ggwanga ya Ukraine. Twagala tugezeeko okulaga abantu obuvumu ki kye bufaanana. Ono omusajja aba atudde bali yatandika okulya ng'embeera si nnungi. Yatandika okulya embeera nga si nnungi. Ono najja nga asembera. Lwodi awulira embeera si nnungi waatudde. Kasajja kaamulengera ne keebuuza ki ekimutuuseeko. Ono akyali mu kulegesa. Bwe yasituka ono najja amusika n'owaayo embeera ki. Bano badduleeva baabanyigirawo. Yakwata ekubo n'akkirira wansi ku maviivi ge. Kano kakyakuba kerere. Baasooka sekula ono. Bamanda. Ono agenda okyuka seneta. Birawo buleti gasiya. Kasajja. Akasajja sebo kabadde kayiiya. Kasajja kabadde ensolima. Ono agenda okwata ekubo okujja yasooka n'amugyako bukiipu bwabwe obuliko sente zaabwe. N'akwata ekubo n'atambula ng'ajja. Kali bano olwedde endowooza baali bakitegeddeko nti Omumerika yeefulamu agenda tuteekamu sente wabula sente z'ayagala otuteekamu sente zaffe zennyini z'ayagala okubba atuggyemu. Ono agenda okujja okuba akasajja wamasimbula tugende va wano. Bullet kuba ekyasa ono n'asigala emabega wabula emmotoka akasajja ekatutte. Akasajja kagenje bwe katuuka ebbali ebintu ne kabikwasa ono ne kamugamba mayita mugenda era bw'atyo n'akwata ekubo n'ayitamu n'agenda.
vaayo gwe vaayo yafuna bwentambula ennyangu unaye kye yakola n'asooka afuna katwanga lwasi abadde waawo ng'alaba naye n'afuna katwanga n'agitandika ono yafuna eggaali n'agitandika agamba sigenda kale kaganda kana akasajja ngenda kalemerako akasajja ke yataasa in good faith n'atamanya nti ataasembeza nsolima muloka za polisi zakasimbako bano ne basooka batwalagana lwasi alemedde kana akasajja akali katwanga bullet byashi byavuga uwa erinnya muyanguwa police officer ye yakomaawo kati unagenze yani kansooka engoberero ono ofisi oba yali asamaara ki yakurashinga ye n'asigalawo kati abasigadde baali bakomuniketinze nabo kye bakola basalirako mu maaso waayi mwe mudde wano abasigadde mudabalala mudde wali tuke bali katwanga yakubona waayi gwe ssebo kuba elementi ku mutwe n'akwata ekubo n'amwambalira yajja amukebera alabe agenda okuzza amaaso okulengera ng'oli kirabika tebamuwadde ekipuzi ezo oli yabadde nabikwangala nze komanda lwetinati olwedde twatusse damufo tulinda odazi zammwe tusaba tusekule oba kyetaagisa oba tulindemu wama gwe toyimirira twala butwazi matatu wayi tulina olukiso sekula oba tusooke tulindemu muzikwate musekule nibatandika sekula amanda sekula ebyasi ate olowooza tebalina osekuka balina osekuka nga bo ne bakwateko ne badda erudda ono abalemeddeko agamba musaaga bano abasajja bali stupid serious badde bagatukoona ebyaddala ono abalemeddeko owaaye tugenze bano basaaga nosaaga tugenze agenda okuzza amaaso waliwo yali maaso kuba ebyasina kuba dureva gwe sokodde tali ng'ofuse mayiti sokodde ddale n'asooka ategula eno yaliwo gikona n'agijja mu bbala agenda okuzza amaaso nga gwakoonye munywanyi gwe kata gwayerebudde n'ajja mu kkubo yakwate kubo n'agipika nateera n'agizzaako nateera ku bbala ono ekimotoka alina gye yakivuga n'akireeta nze The rider was a decoy. They spotted the truck. agamba nti oli abadde katwanga yabadde jasidikoyi wabula yabadde mu kimotoka yagenze na buli kimu kyonna kimotoka alina gyakisiikanye eno n'akwata ekubo n'asembera yajja
yasembera mpola mpola ne Sserwatula. Genda okugulawo okuza amaaso okulengera bw'ati. Aya. Yakimanya kana akasajja kayinza okuba tekali wala. Waliwo yali waggulu ng'amulaba buli kimu kyonna kye yali akola. Yakwata ekkubo n'ayingira munda eno. Baabano. Laba. Bwatuuka no yasiikanawo masiika kajja ne pasipota. Karodi mwekali. Karodi si ka Italiano. Nga bwe baali basuubira. Nga bwe kabagamba. Waliwo n'amajja. Bwe yatuuka wano baamuteekako Sserwatula waayi. Nkimanyi olina ebibuuzo bingi by'oyagala okubuuza. Wabula ngenda kusaba osooka oteeke wansi Sserwatula, ebisigadde ngenda kunnyonnyola. Teeka wansi emmundu. Yamugamba gulowooza nze ndi mutemu butemu. Bw'oba osobodde ogezaako okuwanika kati nsobola okuyamba. Nze yagamba nze ebyokusurvivinga si byendiko. Eno operation nagijjamu nga nkimanyi either nsimatuka oba si kinfa. Nako ne kateeka wansi Sserwatula. Ne kama ne kagisamba gy'ali. Nate era obulamu bwange mbutadde mu mikono gyo baaba. Ono yali azzeeyo eno gye yali amugambye gy'ali. Oli mukwate ssebo. Mpa chip. Yagamba kituufu. Oyinza okuba oyagala chipu zino eziriko sete gy'abanno. Yamugamba sete zino ogenda ziwaani. Njagala osooka okyogera amazima, tolina badge, tolina kyoli. Tolina kyoli wano wooli. Era ng'agamba abasajja bagenda kuyiga, bagenda kutta bino babitwali. Osigale mu bbanga. Omanyi lwaki? Nze omanyi omuntu omulungi singa mba mulabye. Ki ekikuleetera okwogera bw'otyo? At least tonaba kunkuba buleti ng'ate obadde osobola okunsekula. Wabula nkusaba neegataako. Eki? Amugamba neegataako tuggyewo bulyake n'obutali bwenkanya. Jangu tugende ffenna. Nyamba zino sente nzifuule ekyokuzimba eggwanga lyaffe. Bw'aloba kaakati ndowooza ke kasira bwana gundi nkumalirize. Lindako.
ono bwe yatuuka bali yawulira bullet ninga amugambye nti wandizze n'okolera nze zino ssente ngenda zikwata nzikyuse mu kudda mu kuzimba eggwanga lyaffe abasajja ababbi abasajja abanyaguluza abakumpanya babadde bafeze nga baagala ssebo twala ggwanga ddambirira ku biliyoni 2 eza dola kyokka ne sente nga bazijja mbano bubule kati basobola obeega ne babagamba tetwagala buyambi bwammwe ffe tugenda kwezimba nga sente zaabwe bazirina unagera otuuka yasekala emmotoka roodi mwabadde atowooza tekwata faya yagiseka nekute faya iri motoka bwetu yakwate kubo neteta nekwata fire bulungi nnyo kali nga tuze erudda kyaliwe I'm sorry about your friend. ononsonyiwa ku byakyaliwo munnange Help me understand. wabula sooka onyambeko mbeko byentegeera Who is responsible for the senator's death? ani alina obuvunaanyizibwa kufaako Killed Agent Carter. ani yasse agent Carter It's classified. information eri classified ono muyitale yabuuza yamugamba information eri classified Off the record then. kale off the record then One good guy to another. one good guy to another I have questions. nina ebibuuzo I need answers. neetaaga onnyanukule ziba tezeewusa ne bakonkona He's all yours. wuuyo sisiina kyengenda mukozesa wuuyo ono akyebuuza ekyabaddewo kati bakwateko bamusibula mayiti bagituusa mu Amerika eya seneta yali atiddwa ku saidi y'omuyitale waliwo akamuweebwa kati oli yamugamba nti oli musajja nze omanyi ndaba omusajja omulungi bwe mba mulabye gwe oli musajja mulungi ki ekikuleetera okwogera bwotyo aliisi tonaba kunsekula wandibadde kati wankubye dabbuleti lwaki toneegattako eki neegate ku gwe nze gwolaba ssebo nvudde lugendo era ebyokuwonawo si byendiko guno gwe mukisa gwange omukisa gwange osobola oteekawo enjawulo jja ntugende ffenna nyamba zino sente zifuule ekintu ekigenda ozimba eggwanga lyaffe ng'ogasseko n'oprotectinga abantu baffe osegeera tekinaba kubeera kikeerezi okyalina ekyokusalawo munywanyi tolwanira ku saidi nkyawo Not yet. baabo If I do, senga nkikola I will be giving up my identity, my nation. buli kimu kyonna ekinkwatako mba ngenda kiteeka ttale You're not lost, my friend. nedda ogenda kuba tobuze You have just not been home. jasi kitwale nti tobadde waka watuufu gy'olina kulwanira Sometimes ebiseera ebisinga out the law. ebiseera ebisinga tekibeera kuteeka About doing what's right. kibeera kukola ki ekituufu oli ye bwe yawulidde ekyasi n'akwateko bwe n'adduka ebweru najja alabe bano mayiti baadde balina mayiti endala gye bakozesezza yabadde yeetaago lya mutaaninge bifo nga tebanaba munyiga
yamulabanga musajja ayinza okwagala okukola ekituufu yamugamba jangu olwanire kusaidia ffe batuufu abasajja bonna baagala kutubba omulashi ayagala kutubba Amerika ayagala kutubba kasita ekituufu okirabye naye twegatteko tusobole okugezaako okulwanisa embeera embi kyobulaba abasinga temunabagezaako ketegera naye ensi endala zonna zitandise ogenda maaso n'okweyubula ensi zonna zigenda zegobako abo abeefuula mu simanyi baleeta buyambi ziyindiya zonna zichina zabegobako zijapani zirwana zikorea zonna zirwana kyovula kati amaaso bagatadde kufa abaaje amaaso bagatadde kufa abafirika abali so ignorant ku kye kigenda maaso mu ggwanga kati ensi zonna amaaso gazitadde wano ku Afirika mu China America Mungereza mu Russia bakiraba kati wano wasigadde resources mu kusooka bali tebatufaako nga bakyasobola okwenyigira eyo bonna naye kati bonna batandise ogenda maaso nga buli omu yeegobako kati twagala kwetereza kati buli omu anoonya maanyi wasobola kusinzira kati amaanyi gasigadde wano ku ttaka ly'omuddugavu onompulirira emyaka egijja maaso eyo ebintu bino tembitwala nga byakusaaga mutuule mukole research mutuule musome mutuule mulabe weggwanga gye liraga oba ensi wageraga mwe mukyali wano mukyalwanira bupate bwammwe buno naye ensi ng'ensi aya basi mukama abakumire mweraba